Yes, akadde kano kwandiza ku Fadi TV yuji. Oli otya ngena kukusaba subscribing ebyo mupya to like nge video eno atosikanga ojje kumideko mbatumideko banagana bawanga lya Saudi Arabia mu gwanga lya UAE mu gwanga lya Bahrain mu gwanga lya Oman mu gwanga lya Qatar mu gwanga lya America wali mu gwanga lya UAE mu gwanga lya Kenya mbaga nyambe bazokubanga mujje kumira kusana abali mu gwanga lya Uganda wano ku butaka nimwe bali kubanga mujje kumirako eno Fadi TV yuji bwabo mupya bambi bagita Fadi TV subscribe ate onyige ne ku kade turning on notification bell ojja kubafuna notification buli video gye nateekangako wano ku Fadi TV buli video gye na uploadingayo ojja kufuna ka notification akakutegeeza nti ntaddeyo video kato subscribinga n'onyiga ne ku kade Nduuga Hassan na Alimpa utalwa sente do suwa kugwa kati si lwa kugwa kati nenga abantu abasinga bonna abasinga batekinze side ya Nduuga abasinga batekinze side ya Nduuga bali ku side ya Nduuga abasinga mbotunuye omwendo gw'abantu abasinga bali ku side ya Nduuga Hassan Alimpa ye abantu abasinga ekisingu abantu abasinga bavudde nga bagamba nti artist ko yali musimyeko ekirungi ekimu biri ebibi kugamba nabibikisa kino ekintu kyamukolye okubanga yataasobola mu abantu abasinga bagamba nti singa teyamutaasa singa Alimpa y'omu kwabo abaziikibwa yandizikibwa ne bali Grace bakabuye side bani bonna batugenda abalabo bonna abaafa Alimpa yandibadde omu kwabo nandi kati sazi no bwabati n'atakinga mule n'amulumba n'amutyoboola n'amuyisaamu agengeke n'atamuwa kitiibwa kiba tikiraga makulu omuntu nga yakutaasa nga atasobola mu bo kuba ye Nduuga yagamba nti singa kugamba yagamba yagenda okujja Alimpa ku accident scene ewali akabenje ku scene wenyini ewali akabenje ng'amanyi mufu yali amanyi atwala mayiti yali amanyi atwala mulambo yinga yali amanyi Nduuga era bwe yatuuka emulago yeewuunya nnyo kubanga Alimpa yali mulamu kuba yali teyenyeenya nga tayogera wadde n'akamu ng'amanyi bonna mirambo gyatutte bali Grace kabuye side bonna twatugende yali amanyi bonna tekuliko n'omwawonye era ng'asubira n'Alimpa y'omu kwabo era agamba yasanyuka nnyo bambi nga asobodde okumutaasa n'awo newankubadde bali abalaba kabuye side baafa naye ate ye yasanyuka nnyo bambi kubanga alina gw'ataasizzaako Alimpa nti Alimpa amutaasizza n'amutuusa mu ddwaliro nga mulamu kyokka essaawa zino ate bamugiddeyo enjala famire ya Alimpa yonna yeetuumye bali ku Nduuga Hassan gwe baliko gwe balumba essaawa zino omuntu yatasobola mu bw'omwana waabwe abantu abasinga tibawagidde kintu kino kyonna tibawagidde kintu kino ekigenda mu maaso ebintu byonna bye bakola ba Alimpa kw'ossa ne famire yonna okutwaliza awamu abantu abasinga tebabisanyukidde era bagamba Alimpa abasinga bagamba nti Alimpa yandibadde yeetondera Nduuga abasinga bwe bagamba kubanga amuyisizaamu nnyo amaaso tamuwadde mu katiibwa ate nga yatasobola mu bwe okumujja eri ku gundi wali accident kubanga ekisinga okwewunyisa Alimpa essaawa zino okumanya nga Alimpa atabula wali nga bakafuna akabenje we yawulira Nduuga ngazze yamuyita ndajja bamweyana jangu nnyambe ndi wano mu mazzi ng'ali mu mazzi nga ali mu mazzi munda nga tandise n'okuganywa Nduuga n'amutasa n'amuggyayo mu mazzi kyokka essaawa zino omusajja tamuyisaamu amaaso ate yamutaasa obutafa kwegamba si bintu byangu musubscribinge bagita Fadi TV